Okay, kale Saimo official nkwaniriza yonna gyosinzira okubanga ate otulaba nkwebaza okubanga ate o subscribing abananga bana abali mwebweru w'eggwanga gye mukolera mbebaza okubanga mufisa wakadde ate n'ogamba nti kangende koko ndabe Saimo kyataddeyo kizaamu amaanyi era n'ensaba osigale nga ote okikola show eno eri powered by Sheikh Ameo Kakoma nkutegeeza ndiko betaaga essaala itayoko enamba eri ku screen yaawo gendayo ekizibu kyolina ajja kubanga ate akuyamba ali nammwe abeetaaga matize njagala kwesabirako naye simanyi kituufu kyakusaba naawe asobola kubanga ate akuyamba n'akulungamya so obulamu ne bigenda masule nga tebukwanguyira so munoonyeeko kale ka surprise show ebeerako kuno tuteeka uploads zaffe buli week neya weekend natera okubanga ate ejja naye nga bw'olinda eya weekend osobola kubanga ate ochecking out surprise zaffe zibadde zigendayo osobola kubanga ate olabako nawe weetaaga okubanga osanyusa abantu bo ajjukira tugenda mu festive season tugenda mu Easter osobola kubanga ate oshoppingira omuntu osooka shopping agenda kubanga akoma ku Easter eno bweyetaaga okubanga oshoppingira omuntu wo ogamba nti njagala mugulira kino osobola kubanga ate onoonyako n'enkulaga packages ez'enjawulo ez'ebintu by'omuntu bw'osobola kubanga omugulira ali n'ayita mu Easter season obulamu butambulira malidaadi sana kale ku seti olunaku olwaleero nasooka kumulabanga musomesa really omuntu by the way on a serious note nze nali njagala nnyo radio vambina ebintu bya kamera because I've never thought of myself ng'omuntu asobola kutunula mu maaso ne ngamba abantu ekintu omanyi n'enyooma nnyo naye nali njagala nnyo radio y'omuntu yasooka okujja mu ddoboozi yange oba mu kaloboozi kange kano kemuwulira ekintu ekyegasa era ye yasembayo negezaako okwerwanako awo nebigaana naye nasawundinga bulungi mu kalange ketwakola kalina kaimukono ya fundraising sinza nagyerabira akalanga ako kali singa wakasigazaako ne kopi ku mashini yange eyo naye hard disk ndoza nagiteeka kali ku laptop gye natugwa omuntu omunangamba no ne material ate ne sibino nayo but anyway nina sozimo ennaku zino bwe yeeyita yali sozi kati yeeyita sozimo sozimo is Sozi Moses mukubi wa Bulango muyimbi ate ennaku zino twakizuula nti n'ensonga z'omukwano azimanyi olunaku olwo tugenda kwogera ku nsonga z'omukwano zino tubeeko ebintu bye tubangukamu so kakati gwe ali ewaka abadde alina byokola abadde nsaba obeere ng'osembeza akasimu kobeere nga atowuliriza naawe atobera ku monita yo tubeeko bye tuyiga ebintu byonna bibaddewo wiiki ewedde n'eri tubyogeddeko abareactinze abasonze mwe bazisonze naye kakati twagala tumanye omanyi ba public speakers oba ba celebrities babeerawo kutukubira kitaala kakati gwe n'ogamba wekigudde ewange singa kijja so zisooka obuze ku bantu tutandika okulasa emboozi ba followers ba viewers aba Saimo mwebale nnyo wonna wosinzira okulaba by the content wo mulaba era lwolinga eyala oli baka akatabo oliva oli awo nga nnumbye naye lwenageyo omuntu siseetegeka naye era nja kumanya okay wonna wosinzira okutulaba nzikiriza nti ensi ekyuse ebintu twalina bwe twabikolanga edda tulina twabirabanga era bw'odolooza nti onoosigala mu ngeri y'emu ensi ejja kukuleka olwaleero kikwetaagisa kuba ku ssimu yo bw'oti n'otulaba buli kimu ne kikutukako awooli n'okola ebintu byonge essimu eri awo ekola by'oyagala n'ekutuusaako by'oyagala so tuli wano era nzikiriza nti eddakiika oba ze tugenda okumala naawe zigenda beera productive zigenda beerako kyezikugattako ate kisooka ogula ebirowoozo byoleme kusigala kyekimu omuntu ospendinga data essimu yenyo omuliro n'obudde bwo bwennyininyini kakati bw'obanga osazeewo okubaako ekikutwalira obudde kakasa nti kikugasa ali anzikiriza nti ku nkomerero kuba kati bino amasomero ge gano theatre ze zino essimu yo yafuuka buli kimu naye kati choice yo ku byolaba era ekyo kyogenda okubeera okay onakola tugenda kuhandlinga relationships nga tufuna reference y'ebintu ebibadde mu week ewedde twalina celebrity wammwe gwe mmanyi gwe mwagala okwogerako ebirungi oba gwe mwandyagadde okwogerako ebibi naye tugenda ku pointinga fingers naye fe tugenda kukozesa case study eyo okuyamba Saimo maybe gwe kitannagwako first of all wengendo tutandikira so ani alina okubeera mu relationship because ekintu kikulu nnyo tulinanga balowooza nti buli muntu alina obbaako mu mukwano ani alina okuba mu relationship kakati ekisooka bwe tusooka Saimo olwekyetaaga okusooka okudefininga omukwano tetusooka tutegeera omukwano guinvolvinga abantu babiri
newankubadde waliwo abantu abayiza okweyagala bo nga bo self love eri abantu abamu nga ye yasalawo ye era ndoza bebajjayo kalya katwale tweyagala feka atakola ki agende waliwo abo omukwano waliwo omukwano ogwa family nti n'omusanga nga musanyufu ne maama we omunomusanga nga musanyufu n'emikwano gye omunomusanga nga musanyufu n'ebintu bye byakola nga omukwano gwawe asigala mu mativu naye nzikiriza nti ffenna bwena bwe twogera ku mukwano ogw'omulenzi n'omuwala oba ogw'omukyala n'omwami kati bw'osooka okutegeera ekyo kikuwa mangu kiri ani alina okubeera mu mukwano creation yaffe oba okubeerawo kwaffe kuddayo ddala ku Eden era nga kuva mu kutondebwa kakati Katonda yatutondawo ye muntu ow'okwagala ye Katonda ow'okwagala kakati okwagala kusibuka ku ye kakati tukugabana okuva ku ye ne tujja nga tukusanga kakati ebisigadde abalina okugufuna n'abatalina kugufuna biyinza okuwunzikira ate mu kigambo choice kubanga kakati omuntu olwaleero tewali akusikambula n'akuyingiza mu mukwano tewali akusikambula n'agamba nti kakati twala ono era bwe nkusanga ng'ogamba nti banjagaliza mwagalize saamwagala honestly speaking nsigala neebuuza ebibuuzo bingi ku ggwe buli muntu ali entitled okubeera mu mukwano enjawulo oba obuzibu obubeerawo people just fail to know when how ntya with who nani kati awo wasinga okubeera obuzibu bwe tuva ku kankubuulira buli kintu mu nsi muno bwe nkozesa ekigambo manuscript kale kankozesa ekigambo script oba enteekateeka y'ekintu buli kintu kirina enteekateeka yaakyo nga ffenna olwaleero by common sense omwana azaaliddwa tumanyi nti alina process esooka y'ey'okwegatta ono n'aconcevinga olubuto ne lukula n'aluzaala era olwaleero bwe tusanga omwana nga lwe bamuzadde lwayogedde nennyina eyamuzaala asooka kudduka adduka n'agamba tufudde ne wamuzaala ng'alina amanyi naye olwaleero abantu twali agambye nti twagala byamagero twagala bintu byangu oba ebintu ebitali bya bulijjo naye okumanya nga process kikulu era ojja kwekanga nti omwana omugumiikiriza owulira ekirinnomo kwe kulaba nti omwana oyo ayavudde kyekikunyumira ng'atiyise mu process eyo kakati n'omukwano process yaagwo tagali kakati ekyo kyekisigala eriyo n'abantu obulidde abali mu mukwano nga ye agamba nti I think I was not meant to be in love actually onasozo nyanguyiriza emboozi eno okubuuza ani alina okubeera mu mukwano ndowooza ekibuuzo kikujjadde process ya mukwano lwansonga nti there is time wentuuka nga nze mu weeks 2 tuyira laavu embuganye nnyo nina kubanga osuzeeko ewange nga gwe okusinziira ku chronological order yo mu weeks 2 ekitono ennyo nina kubanga at least onkubidde essimu ey'okubiri kakati ekyo nakyo ekyo kinakyo kizaala ekibuuzo ekirala ogwo gwe mukwano mu ndowooza yange nti nze okusinziira bwe waffe twakola nti omusajja bw'omulaba muweemu obudde muweemu wiiki bw'anaakunoonya nga yiseewo wiiki emu kitegeeza yakutegedde naye ng'omulala agamba nti omusajja bw'oba omulabye olunaku lw'eggulu kati musabe mugende awutu oyongere omutegeera kakati ebyo biddayo ku biri omukwano ddira ogugwamu otya ogugwamu naani waliwo ekibuuzo ekirala lwaki ogugwamu tugenda kutumya process yes kakati ekyo kyekisinga okubeera ekikulu ekisooka ndowooza ekyalibadde kibeerawo ebibuuzo birina emitendera gyabyo tosobola kubanga ng'ekibuuzo ekisooka mu bulamu bwe kyebwebuuza nti ngwa mu mukwano naani waliwo ebibuuzo by'oteekeddwa okusooka okuddamu ngwa ddi mu mukwano gw'omukwano neetaaga okugugwamu kakati bw'omala okutuuka ku ebyo bikuwa bino ebirala bw'omala okumanya nti kakati neetaaga okugwa mu mukwano katugeze kyekisoose neetaaga okugwa mu mukwano kakati n'osooka otegeera omukwano gwa mukyala na mwami you look around bw'oba oli ku campus era buli mubeera mu lectures omuntu omubala ennyingira n'omubala enfuluma n'omubala entuula n'omubala n'empandiika kakati n'otakinga step nti omuntu ono maybe ampandikidde bulungi oliyo omuntu agwa mu laavu gwe omuntu akuwandikira ebbaluwa y'omukwano ng'alinga annyonnyola eddagala njagala okutebereza empandiika y'ekisawo
awandiika bw'ati ng'alinga akola kiremya nti owa famasi alina otegeera by'ayogera naye kakati era naawe okiraba nti omuntu ayinza okusengeka ebigambo Machaza alina ebigambo birungi n'engeri gy'abyarranginga ku lupapula kuli omuntu gwosobola walinyumiddwa ebbaluwa omuntu gyakuwandiikidde ng'ekigambo kitandikira gulwo ne kigenda nga tasobola na kuwandiika kuba empapula nnyingi ezitalina lines. Yes. Kakati oli bw'agiwandiika era nga I love you ekkirira bukkirizi bw'eti eringa ekola omuti bw'eti. Wabata organized mu kuwandiika bwanika n'abeera organized mu. Ate kino kyo tuyinza okigendamu nakyo nga kirina ekirala kye kitegeeza. What do you expect from such a person? Tasobola kuwandiika na ku lupapula olutereeza bw'ati. Era nabo mu mukwano balina bye babeera. Kati tobeera surprised ng'osanze omuntu epiro erimira nnamiro. Kyokka lero omulala n'agamba nti banayinza omusajja ali organized yantiisa natuuseyo ngo buli lyabwaze ng'entebe entegeke bulungi kati nze ngenda kukola. Of course kisinziira before you nali Seebaka. Lwaki era olowooza nti ekyamaanyi ky'olina okukola mu bulamu bwange kwala buliri? That is something I can do for myself. Of all things mu nnyumba n'olowooza nti gwe contribution ye eri omusajja yagenda kubeera kwala buliri. Ajja kugamba nti ekyo kankikuyambeko oba obuliri bwe tunatuuka ku tekinologi ng'obuliri bweyala ng'omuntu abuzuukukamu ono bwawo ng'ogenda kati anti ng'otokyalina kirala ky'ofaringa muntu. So ebeera bina byakutunuulira. Kakati tubadde ku kiri ekibuzo kyagambye oba buli muntu alimenti okubeera mu love. Tukkiriza nti buli muntu alimenti kubeera mu love. Ekitujjamu ne tutandika okuba nga abeewunzika nga tugamba nti tetuli menti kwe kugwa mu mukwano mu budde obukyamu n'abantu abakyamu ne mu ngeri enkyamu. Kati ekyo kye kisinza otawanya abantu seimo. Njala mbabuulire love oba relationships oba marriage oba omukwano gulina challenges gwonna naye njala kukakasa nti olw'engeri gye tuguyingiddemu n'abantu be tuguyingiddemu n'obudde bwe tuguyingiriddemu ate kisigala kikola kinene ku birungi ebiguvaamu n'ebibi ebiguvaamu. Njala tukkirize nti omuwala gw'ojje mu bbaala ng'omugye mu bbaala tomusuubira kubanga agenda kuba muwala y'omu gw'ojje mu worship team. Siri mu kugamba nti abawala abava mu worship team abava mu choirs abava mu church be batuukirivu. Naye kakati era njagala olaba avudde mu worship team tabadde mulungi. Kati ate gw'ojje mu bbaala gukyogamba nti gw'ojja okusijjamu ekirungi. Oli n'akuddamu n'agamba kiyinza oba ebbaala yinza obba omulungi kuba ensi emukubiddeyo nnyo. Eyo ojja kuba ndowoozayo. Ojja kuba ndowoozayo. Waliwo bye tukkiriza nti bwe ba process when we look at bwe tutunuulira obulamu obwaddala bwe bulina okutambula reality kino kizaala kino. Tosobola kugamba nti ogenda kusimba ekimuli ku makya akawungeezi kimulise. Kakati tutunuulira reality tusooka ne twebuuza kiki ekibeera mu bbaala. Ebibeera mu bbaala obeera surprised ng'owulidde omuntu akubyewo eggambo mu bbaala. Osobola okubeera surprised ng'omuntu owulidde eŋŋumi mu bbaala naye ate obeera shocked bwe tuba nga tuli mu church oba tuli mu muzikiti abantu bali mu kusaala wali olyoka owulira eggambo mulinga mubadde mu worship wakati oli n'aseera naagwe ku kyogamba Jesus n'afuwa eggambo era buli omuntu mulina agamba naye omwana. Kakati bwe mubeera mu bbaala oli n'agamba embwa eno nga si ya buloolo fenera ekyo tekitukyusa. Naye bwe tubeera mu church oli n'agamba embwa eno era buli muntu asooka kakati oli asigala agamba nti olaba akyogeredde mu kyaki nate bw'abeera ebweru. Kakati ebyo bina bisigala bizdamu ekibuzo kiri buli muntu alimenti okubeera mulaavu. Sozi ekibuuzo kye ngenda okuddamu okubuuza bwe tugenda mu mukwano steps zandibadde mmeka kubanga ekyamazima ng'ovudde ku having a fun yajjamu ennaku zino abaana badde tinga having a fun ate si mubalenzi bokka. Oli omuwala musango omulenzi nakkubira essimu n'agamba ekyamazima omuwala kuva yavudde wange tanaddamu kukwata ssimu ne muddamu okwelaba nga wayiseewo omwaka gumu era abantu bangi balowooza nti bayuuza bali mu basajja n'abakazi bayuuzi bulungi naye ate kankuye seimo kati lwakuba tetusobola kiwaanyisa naye teweegombanga okukozesebwa omukazi ate kyattabu. Omukazi oba nabwe kyo ebirowoozo bitambula mu bwongo bwe tobimanyi mu mwendo gwe
banna era mutusasire abaana ab'obuwala tukirize ebintu ebimu mubirekera abasajja twabalekera olugambo kubanga olugambo kabula katalubereko copyright kyovula bolwalero it is so surprising bosanga omusajja alina olugambo kyewuunyisa kakati tubegayiridde ebintu byokubeera bayuza mubirekere baggayi naye steps zandi baleka steps in a relationship yanga ddala nti nsanze omuwala mwegombye mutwala ddiye unani mututeddiye waka nani tandise okulowooza nti ono wange kakati abawandiisi bagezezzaako okujja nga baleetawo steps oba emitendera egyali badde gigobererwa naye nze ntera nnyo okugamba abantu let's use common sense abawandiisi bali emmere gy'olya ababyogera bayita mu bulamu bazaalibwa nga ggwe bw'ozaalibwa nze njala bukozesa common sense kyemanyi nti abasinga okukulaba ogenda okwekanga nga badiaspora emitendera gye wayitiramu okugenda US olwaleero gy'oli mu kutulabira emitendera gye wayitamu okubeera nga olwaleero oli Dubai oba oli South Africa wabuuka bubuusi soka nofuna passport eyina emitendera gyayo gyetaswala gyetuitagendamo omala ofuna passport n'ogenda ku office yeggwanga eryoyagala okugendako oba n'ogenda ku website yaabwe no applyinga n'ogenda ku interview n'ebirala ebigoberera ku nkomerero ne bakuwa ne batakuwa osobola kigarantinga nti okusinza bw'embikozi zino it is a must bagenda kumpa onagendako ku yeeyukke oyina ne level wootuuka nga n'emitwalo gyana the last time nakusomba yukola application nga tokyaswa gifuna nina mukwano gwange asabye ayina buli kyolowooza ekyetaagisa kye baali tunuuliddeko okumuwa visa ogenda mu America ne kati ndoza agenda myaka 5 buli lwasaba visa ya America bagimumma bank statement iva ku bank statement empange ziri practical nebo bamugamba nti sene geno zi withdrawing ku account ozituletere zibeere wano asobola kikola ne bagimumma kakati obuuziza mitendera nze njogadde kusooka kuyisa mu kyangu ngambe tukozese common sense olaba ogenda oli gy'oli mu kutulabira olwaleero naye njagala okole flashback ojjukire emitendera gye wayitiramu okubanga otuuka eyo era njagala twebuuze kubanga eriyo olwaleero abantu ababuusa emitendera eriyo abantu abagenze mu America nga bagenze mu conference bagenda mu UNA oli n'agamba ng'osese era mukwano gwange chairman wa UNA causes oba akuli ba secretary one of the posts yangamba ekyantama okutwala ba presenter mugenda kusigalayo because yali atwalime tugenda mu mwaka gwa covid nanga naisa imojja sigalayo banamuli banno bennina ndo bamanyi muwendo kane boss yanyiga olaba nga waliwo emitendera kakati ate ekisinga okubeera fane kambabulire gye bujja omukwano gugenda kwongera kubeera muzibu nnyo just obuzibu nga buvudde ku ngeri gye tuguyingiddemu seimo njagala mbabulire tojja kugamba olwaleero nti you're so proud nti wasisinkana omuwala ku flight yali asalanga agenda Canada gwe obanga ogenda musinkanyedde bagita Brussels muli ku nyonyi musisinkanidde kuli ne muvaawo enkeera ne mugenda ewa. I like her company by the time it was sinkana mu nyonyi. First of all muwala munyomya ekyokubiri she's hospitable ekyokusatu caring because she even took her time nga never sensing ojitadde nangamba oba you use my pillow nanjagala byalya osobola okurecommendinga n'ogamba nti okusinza ku experience yo ne bwe kyakukolera engeri entuufu ey'okuyingiramu mu muhabbat ey'okufuna omuntu kumusanga ku bbala zibwe nandiroza lwansonga waloka audio ke twawulizanga edda early stages of dating it takes over a minute to fall in love or to crush on someone or it takes an hour to fall in love so it takes gayo yalinyangana mu yindi yako mbadde ndowooza nti ze ganze gwenji okulaba ne ngamba omwalo oyo mwagadde kizamba mu crushinzeeko ne mutukira ne mpulira eddoboozi lye nebiki njagala omuwala ne mu approaching how long does it take to fall in love tekiyinza obutaba na formula nenze nagambye njala tukozese common sense tukozese basics bino si byakufuna passport kubanga ndabye ne mukwano gwange mu covid muno yagenda okufuna driving permit
n'avaayo nayo same day. Bino si bya visa. I mean bino si bya passport, bino si bya driving permit, bino si bya ndagamuntu, si bya kadi ya ku kyalo. No. Era lwaliro singa twali tuyita mu nkola eyo abantu balali nasa zaali badde university zokka. Naye olaba risks ezibeera oba effects ezibeerayo ng'ojja ebiwandiiko by'oku nasa. Kakati njala kutegeeza nti mu mukwano nyinza obutakugamba nnyo nti kino kyekikola. Naye nsobola okuwa okusoomooza kw'osobola okukozesa ng'omuntu. Gwe ng'omuntu emikwano gyo gy'osinza okukuuma. Kyogamba gyejajja bbira mupango mu bulamu bwo. Kiyinza okuba nga waliwo ekyagisparkinga Seimo. Wafuna mukwano gwo nga yakutaasa butaasa ku street wali stuck somewhere. Ali abantu badde mu kibuga transport namugwako mu ngeri gyatategedde talina kashawo nga yeetaaga omuzira kisooka mutaasa okutuuka eka. Eyo eyinza okuba nga mmanduso. Naye tasobola kugamba nti nze ekyenatwala ekikulu mu bulamu bwange omuntu asobola okutaasa kwolwo nga kibadde kisima. Ng'era ye mulungi mu kutaasa butaasa mu emergency bwe zityo nga si mulungi kuteekaka. N'okubanga kwolona kule omusanga kyamugwako bugwi. So tosobola kirecommendinga nti kakati olwali muwulira abantu abagamba ebyenkulaakulana nga abagamba yatandika asiika kabalagala. Gwolooza singa ffenna tetwayingira kabalagala. So kino akikuwanga eyali emmandu so kino kyeyatandikira ayinza nga alina byasinga okujjukira mu lugendo lwe akiwa ekitiibwa naye nga si kyekisinzirwako obuwanguzi. Kakati Seimo omukwano process nga bw'okola omukwano just mere friendship you have oyina guy friend get me right nkozeseza ekigambo guy friend or girl friend not a girlfriend. Nga naawe bw'owulira nti olina mikwano gyo olina ku byobala bakubeereddewo gundi akutegedde bamitampulidde kamenya buli lwawulira nti olinayo shida yasooka okurespondinga olaba omukwano gwammwe bwe gukula. Kakati n'omukwano gwaffe guno olaba Seimo just mukwano gwange nga just lwali binkubyemu ne tukuba mu lwali bwe manja gaddeyo 10 n'alimpa kikulu nkiwa ekitiibwa nti waliwo ebintu byenteekeddwa okukwatako Seimo byangasa. Kakati ate ne mu mukwano kigenda kusukka kukusanga omuntu okubeera receptive nga mubadde ku flight n'akubuulira kubanga abantu abamu bagenda ku nnyonyi nga bwe bulamu mulundi gwe bw'obusooka n'agamba nti ono anyanguyiriza bwe ono yambuliddeyo katogenda kukola bwoti ne bwoti. Ebyo birungi nnyo era abantu twongere okubeera abantu balamu. Naye omuntu agenda kusinziira ku ekya event eyo lunaku lumu asalewo akole okusalawo okugenda okutwala obulamu bwe obw'emyaka 5 emyaka 8 mu maaso. Waliyo omuntu n'obanga relationship ogibaddemu n'osisinkana omuntu n'omutwala ku date bweggwa omuntu oyo n'omutegeera ne muhavinga fani ng'abantu abakulu. Kuba ebiseera ebisinga nze ndowooza yange omusajja bwe yeegomba omukyala kyatayatula ekibeera ku mutima gwe is sex. Ekinene ekitayatula ekibeera ku mutima gwe. Wetumala okutuukiriza ekyo naddala abatali mu kyaki byonna biba biwedde. Kati the question is kiki ekiddako ontegedde kiki ekiddako mwaka gumu myaka 2 tontwala waka tonyanjula mu mikwano gyo relationship consideralingibwa ddi nti eva mu kifo kubanga biri tumaze obikola paka y'amaaso gekyasa bakakiwedde okuyayana kw'omulimu kw'omubiri kuwedde. Naye olowooza abamu bangi bagamba nti bali mu relationship naye nga bali mu situationship. Byawukana bitya? Relationship abasinga kye bamanyi nti relationship olina enkolagana n'omuntu enkolagana esukka ku wiiki kisinzira oyinza osalawo nti relationship yo egenda bba ya mwezi egenda bba ya mwaka ya bulamu bwo bwonna. Situationship kwe kwesanga nga Seimo ofunye ejakirizi obadde kiringa kiagi kiringa kiyonta omanyi omuntu alina ennyonta y'okufuwa ku sigala ng'ekyo kyekyakubaddeko. Tewabadde mu relationship naye obadde situation yakutadde mu mbeera y'okwetaaga okusmokinga. Kakati situationship embeera yakutadde mu kwetaaga mubadde mu comedy. Ulina kyolabye wali
kisanze mu mbeera kubanga sinnabakakasa nnyo diro abasajja lwe basituka oba situsinga awulira ye kwolwo awulira ayagala muntu kubanga ate abakyala osobola okukebera n'omanya embeera nti ennaku bwe ziti kakati wano abeera bwe bali bido ebeera erinnye waggulu bwe bityo kakati abasajja kiyinza oba nga tewaliwo nnyonnyonnyo kye tuyinza kutambulirako compared ku bakazi naye eriyo abasajja nga yakirabe bulabi ekiwala ne kibigula naga kino bwe nkiyisaamu omuggo gwa Musa ng'ekyo kakati agenza okugenda ayite mu kiwala ebadde situationship abadde ayagala kwetaasa kakati amaze okwetaasa aba confused ekiwala kifunye n'olubuto abawala bangi bafunye embuto si mu relationship bazifunye mu situationship omuwala abadde mu mbeera yakwetaaga tuition abadde ku bbala abadde mu bbaala ekisajja bw'akirabye akirabyemu ng'ekirina obusobozi okusinza bwe kibadde kiddugaza emmeeza n'alaba ng'ekisobola ovaamu 5 gagenda okusasula ku campus kubanga maama we ekyamutakasa gy'ali tannaba kufuna ssente ezo ate bano badde na deadline n'agamba after all it's just money yesanze ali mu mbeera ey'okufuna tuition kati ono amulaba nga prospect amutuusa ku kiri finally kati abamu bava era akambabulire abantu bangi osobola obbanga oli mu bufumbo n'omuntu emyaka 5 nga mutambudde emyaka 5 nga temuli mu relationship nga muli mu situationship embeera ye yabagatta anti labayo ono omuwala yagenda okubatisa gayi kantandikire ku gayi yabatisa omuwala okakana amututte ewuwe mu room baawukanye wiiki ezi azemu okufuna kakoolo omuwala nga amugamba gwe nga n'erinnya ly'olumu ayinza nga talijjukira kakati n'agamba gwe gundi nze gundi tojjukira bwe twasisinkana ku labonita nti whatsapp golooza siri lubuto what kakati yo kino kijja n'agamba nti mbadde sirina mwana ate olaba bwe bagezaako eriyo abantu abakuziza siri wano nti njogera kugamba abantu nti bajjemu embuto n'eriyo n'abantu abazadde abaana nga baalema kufuna sente zijja mu lubuto obanga yatya buti repercussions ekyo nze sikireese nga sente zaabula ekyo kyekyamuzaaza omwana eriyo abantu abalina omwana ng'omwana kasimu era ng'abula mutuuma bweba iphone abula mutuuma iphone ye yabizaala bwe yalaba ku gayi ng'amugambye omugulira essimu n'amagalala kakati kyekigambye nti it is very common okusanga abantu myaka egi bakugambye nti buli mukazi musajja gwazaddemu abaamwagala abasinga baliyo lwasinaagaana kakati omwana yagenda okutunuulira embeera nga gayi asobola olabirira olubuto the best okumulabirira ng'ali wuwe ate wakati bajja kumulabirira nga eyamufunyisa olubuto mulamu kakati ng'agamba kajjewa ewa gayi abaddewo omwana amuzadde gayi alinamu ku busente olwaleero gayi mu bantu abamu gayi bw'abanga asobola okwafoodinga ka 32 flat screen era abawala bino ebintu binsesa ng'alinamuku ka fridge kyeziriko LG Hisense ng'ebiboodi kakati tunulira nti oyo gayi alina potential eba n'amaka asobola okusasula rooms 2 kakati omuwala nga agenda obibalabalamu kati ng'agamba waka after all no taata waki w'omwana ng'afuna excuse endala kakati ate kakati ngene nfuna omusajja omulala nzaalemu ono nzaalenemu nemuwali ali mu relationship ali mu situationship teyeyagalira akalala abasajja abakazi simanyi omukazi mufunye we've done everything bw'ayagala rent mumuwa bw'ayagala okukola ebibye ndimuwa mugulira ebirabo and I'm willing to okumuwasa inze party yange role y'omusajja mu relationship okufuuka obufumbo yandibadde ki esukka waawo ekisooka eri mu mukwano biri ebirala byonna omukwano is to take care anti kati kyeggambye obuvunaanyizibwa obusinga okubeera obungi mu mukwano si bwa mukazi bwa musajja era kambabuulira abawala mukoze ensobi gwe kimanyi nti abawala olwaleero be baagala abasajja naye ng'alina kyo sense omusajja aliwo okwagala mukazi mbuuza omukazi aliwo okukola ki omukazi alina kukola ki kuwulira
kurespondinga sente zikutaddemu nkuwadde ekitiibwa nkufuddeko kati love me back kyekyo kati ebyakyuse abawala be basponsalinga baggayi era baggayi basigala bali awo balya show ali bubeezaawo naye ate obuvune obadde obuuza ku musajja nze kiki nnina okukola ogenda okwekanganga ebisinga gw'olina obbikola oli arespondinga burespondinzi singa agaana okurespondinga ate omusajja ebibuuzo ebyenza abasajja byebiki agenda okulaba ng'omuntu gw'ayagala oba gw'atekamu ssente ali opposite ku gwe yasooka okulaba era kambabuulire abasajja bakyazunga nnyo bajja lwakuba nti abakazi temulina mukisa nnyo gulumika bibozibozi by'abasajja tubeera tubageera lwakuba nti engeri yaffe eyawukana ku y'abakazi neera ddala nagamba mwana ekiwala kiva ku mulamwa mwana omuwala ova buvi ku mulamwa gwa sayizi musajja nagamba nti omukazi nakwana mutono onangezeeko sijja kugamba nti beera ku pressure y'okusala omubiri kubanga gayi yakukwana oli mutono naye era ddala kyo kikonsidalinge kusanga okwana omuwala nga mutono n'atuukewo n'agejja wadde nga yeyeefumbira ne n'asukkawo n'omuntu nogamba ne ono abamu bami nga tasobola nakusobola omusajja omutuulako na butuuzi n'atandika okwetonda so nakyo kiyinza obbanga sigambye nti tukikulirize era omusajja tokifula excuse nti omukazi teke ku pressure kogga no but again kyekiri kyegambye nti omusajja ye aliwo okukola ebisinga obungi omukazi na respondinga kakati obuzibu we buli muntu kwekwasa nze omusajja takoze nga bwe mbadde nsuubira n'omusajja nagamba nange sikoze nga bwe nsuubira naye nga alina kukya sensi nze omusajja ajja kujja akukwane bw'amala okukwana akulabyemu by'ayagala kakati naawe bw'ayiwawo proposal ye n'ogitunulamu ng'egwa mu bintu byo n'orespondinga okirabye ani asoose okwagala omukazi akoze eki arespondinze era kakati batandika okutambula kati zigiri waavudde omukazi batambula n'omusajja ne Saimo kaga ne Saimo we yankwanira yali muntu ataku ssente teyali muntu mukono gamu naye omusajja kazi agenda obigatagata nga Saimo okukujjamu ssente bazikutundulamu nga nvunza ane Saimo nagamba kati we nali nakufunira nali sisasula renti kati sasula renti waffe nali sikujjanja kati nkujjanja ssente ziri zaalingawo tewabimutunuuliza ebyo bina abalala babyogera naye wana nze kyemanyi kimu abasajja tulina enkola eringa y'abavubi omuvubi bw'aba avuba agenda kukwata ak'okuli oba akasiriŋŋanyi akateeke ku ddobo akasuule mu mazzi bw'ati attractinga ebyennyanja bijje ku ki akwate ebyennyanja abijjeko abiteeke mu lyato agenda kuddamu abiriise kati abasajja bangi balina enkola eyo aga nti already kiri kyali kikolera waliye wali nali nkyalina okukusikiriza kati ekyo nakyate abawala basaana okkiyiga waliwo byetu byetukkiriza nti oluusi kyangu okubifuna mu ntandikwa naye nga si kyangu kyakubitambulirako however waliwo byetukkiriza waliwo byetugamba zino basics bino omusajja kambifune nga n'omukazi bwagamba nti simugambi of course omukazi agamba omusajja nti kola kino naye naye waliwo byagamba nti waliwo ebikulu kakati ekibuuzo kyo kyekiri nti abasajja balina kukola ki waliwo abasajja balowooza nti akeera bukeezi kubanga ateekamu buteesi ssente teekamu ssente kyova olaba olwaleero bambi omusajja omala okumuteekamu ssente nga gwoguza emmotoka nga gwasinga okuappreciate nga yajooza nagabanga omusajja ono nkuwa example y'abasajja ababuchas wana abantu abasinga okuba ne access kukututwalira abakazi si balwasa era threat z'abasajja n'abasajja si balwasa no threat eri common babucha omukinjaji omuwe emitwalo 4 aleete kilo z'ennyama 2 n'atuuka ku mukinjaji n'amugamba kankuteereko essavu lino kazi n'agamba nono omusajja alina ekisa of course namusasudde kumpa kilo 2 naye agenda obalanga essavu lyataddemu lina engeri gye lisukkamu grams nga ziizo namugamba nti ngegwasinze okutwala ng'ekikulu aba boda wano olwaleero abantu bebaali banyooma ennyo be ba boda ng'omuntu alowooza nti boda kyawansi nenjala okukakasa nti genda ku zi campus
Kyambogo gende Makerere genda ku Mubzi gende Nkumba ojja kwesanga nga abaana bagwa mu butego bw'aba boda ne omanye ekyamaanyi lifuti. So mu bufunze abasajja abamu balo batunulira ebintu ebinene ne bayignowalinga ebintu ebitono because ekyo kati kankozese case study ebaddewo. Abasajja ffe tugamba n'omusajja wabaakuwadde mu motoka nga koledde bizinesi lwaki obuhogaano mufumbirwa abakazi bakuliriza kantu kamu gwe bagamba ffe twagala bintu by'essente nitwagala kino nogakale ekituufu abakazi ki ekituufu kye baagala bwe baagala weekiri era tukayanye n'ebyo ebintu abakazi baagala ki abasajja baagala ki weebiri birikkiriya era bw'obanga ekibuuzo naawe okyakirina nti abakazi baagala ki abakazi kye baagala kubaagala ne wona amukolera ebintu bingi naye nga tomwagala kimala obuzibu abamu era tebalina bakutegeera kye bayita okwagala kye ki kubanga nakyo kirina ebyakyo abasajja tetulina kwagalwa singa okwagalwa golo kale bw'obanga kyo kyoyita okwagalwa abasajja abakwanye abakazi n'abakazi abakwanye abasajja kiruwa kyosinga okwenyumiririzaamu muwala kukwana oba gwe kumukwana andyagadde ne mwokya amanda gange kakati already oli akwagaliddewo nga tondaba na kumwagala si kye kisinga okuba ekirungi waliwo kye bayita confidence nemba nga ndi wano nkola naye nga am 100% confident mukyalo wange gyali gyakola ali mu kukola omukazi singa alema okuinstiringa mu confidence nga wobeera mu bantu yeekweka takuinstirinze mu confidence nti you're the man nga niye yeekweka omukazi yeekweka kubanga takukkiririzaamu kuba musajja we simanyi kyona asobola okuba any kind of excuse gyawadde yona kuba abakazi nakyo bakyogera nnyo toyagala kutambula nange toyagala kukola ki mukazi yagamba omusajja ntagala kutambula nange singa omukazi alemererwa okuwa that confidence gwe omusajja kiyinza kukuwuliza kitya of course kisinziira omuntu atagala kutambula naawe kirabikirawo ng'akukwana kyogamba nti bamaze kubeera eno waggulu n'atandika okugamba nti kati tayagala kutambula twatandika kutambula fembi era waliwo nze bw'oŋŋamba nti omusajja natandika ntambula naye buli walaga nga actually olinga battery ku mmotoka olwaleero n'oŋŋamba nti takyakola kintu kyekimu simple logic nja kusooka kwagala kumanya wali okola ki lwe mwatambulanga naye omwana nze njagala nnyo comedy ate obimanyi omwana yamwasinkaniranga mu comedy but from oyinza banga gwakolanga ku wakazawusi ng'omuwala akola ku Namaganda omuwala nga the process of kusisinkana mugende mu comedy nga yo kayoka wasoose n'olaba nobeera entertained nga tonaba nagenda mu comedy biri zibanga supplements naye ng'ekinyusi wakifunye edda wano omuwala ennyambala walinga engeri gyeweefaako abawala olwaleero omuwala nga mukola appointment muli process y'okwekwana asooka ne bwana bana akusinkana nga musinkana ku Africana asooka mu luzi n'asooka n'addamu ne yeeyongerako n'addamu n'atulako mu mmira bwe kiba kakati ani atagala kutambula na muwala bw'atyo naye kakati ebintu byakyuka bwagamba nti jangu tusisinkane bwakugambye bw'ojja obadde mu kikuubo oluusi otunda buyiwungo oba otunda bizigo kakati wakutte mu Samona wakutte mu Moviti wakutte mu Santana wakutte mu kyona nga wakiwulidde byonna obigasse naye luli ssebo ng'oyagala kakati ng'okyakomplaininga kambabuulire obuzibu bwa bino bwe tutandika obibeeramu tujja kubeera mu biri enkoko n'eggi ki ekyasooka naye bwe tutandika okwesongamu ennwe tujja kuzeesongamu paka lasiti ono agamba nti nze ono takyanfaako nga nono agamba nti nze ekitamunfiisaako kyekino kati ku nkomere buli omu agenda kusigala ng'abeera mu bulamu bubwe yekka naye kyegambye nti buli muntu tasobola kutandika nga takola kintu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nze nzikiriza nti bye nali nkukolera nga nkukwana nkyasobola obikola ebisoboka kuba nagambye nti mulimu mu relationship tebayiga ti omusajja tagenda out naye nze nja muyigiriza ogenda out Saimo omusajja nga naturally wa indoors omutwala ne mugenda out n'akutama natistaatanisa okuyiga twalina nina muto wange back myaka gyamabegako nga tukyali bato ddala twagendanga mu firimu nze ndi mulabi wa firimu ne tumuwalula paka mu firimu
tutu efirimu ey'essaawa eddakiika 9 essaawa emu n'ekitundu weetambulira mu ddakiika 10 nga kati aba yeebase. Kakati si muntu waki si muntu wa firimu. Kakati eriyo ebintu ebiyigibwa eriyo ebitayigibwa. Eriyo ne by'oyinza olowooza nti yabiyiga naye ng'akikola ku lulwo nga alinga akikola ekyobuwaze naye ebiyigibwa gyebiri naye saagala obeeraawo ng'ogamba nti ono omuntu ajja kuyiga omuntu ono ajja kukyuka. Waliwo ebikyuka waliwo ebitakyuka. Waliwo byetuyiga gwosobola omuntu atayogeza akawoowo abwatuka asobola okutuuka ekiseera nogamba nti banne twasomanga ne gundi ng'abwatuka naye okuva lwe yafumbirwa muntu wa ssimbo yegyo gyekiri nogamba nti banne oyo omuwala yali abwatuka bwatusi buli kimu ali aggressive omukiga asobola okweyisanga omutoolo. Kakati kyekyegambye nti waliwo by'oyinza olwanagana omuntu akyuke ng'omuntu olina mumanyira bumanyizi nga leeta movie mugirabire waka leeta comedy mumulabire waka bweguba mupiira nga mugenda kugulabira ku dikode wammwe naye nga bona era mugenda omuntu oyo mugenda mu kibanda mugenda mujje mugulabira n'atunulira abaseka n'ava ne ku kye wamuleetedde okulaba obudde ne buggwaho nga kati abantu bali bulijjo bino gibabeera era bw'amala n'akubuuza bino bulijjo bye mubeeramu bannaye mubonaabona kakatiriza wano singa neebase wasipeniza emitwalo gyegi kakati lwaki tomukkiriza bw'oba kisoboka once in a while n'ogenda ne weerabira ebintu byo omuntu n'omuleka n'abeera kyali ekyo nakyo kittawaanya. Sema official kwoli emboozi eno ebintu by'omukwano dirinyanga kusomesa tetugenda bapakira nnyo ebiyinza obbali mutegeera naye nga kujukiza Sheikh Amyuka komayitayo ko gwe yeetaaga essaala enamba eri ku screen yo atabere nga ate akuwa edduwa egenda okuba nga ate improving obulamu. Kakati nga tumaliriza manya ddi kino tekisoboka nkiteeka kubanga waliwo n'obuzibu n'obeera nga gwe oyagala nga munno toyagala manya ddi kino tekisoboka tekiri mu future kino tekigala kutuusa ku final destination ey'obufumbo. Omanya ddi kisinziira ku bipimo by'okozesa. Tuyinza obutabeera na formula eri official nti oluvannyuma lwa wiiki ng'omuntu takoze kino oluvannyuma lw'omwaka nga takoze kino kisinziira naye ng'omuntu oba n'ekipimo ekikyo buli muntu sayimo principles zo sizezasozi sizezimu. Nze nina enkola yange ey'ebintu naawe olina enkola ye ey'ebintu era n'anaakolagana naawe kijja lwalumu n'enkyukamuuko n'enzidirizaamuuko okujja mu kikyo era nkikola lwakuba ngenda kusisinkana nina abantu bemanyi nga tomukeeza. Kakati ng'obwoba onooyagala okukolagana naye gumiikiriza obudde bwazuukukirako okujjako nga yakwetaaga bwaba yakwetaaga of course kati gwo ngamba nti ngenda kulabira mu budde kakati nebya relationship buli muntu aba n'ekigere ekikye. Eriyo omuntu agamba nti nze omusajja okumala ng'abasajja bagamba nti nze okumala omwala okumala emyezi 2 nga sinaba kumugjamu mpale abannemye kati abo oyo ye kyekipimo ekikye olonagamba nti bannenze olinaku 2 nga aba aludde naye ng'alina pulaani emuwasa just yali mu kulambula kwe. Kakati kikyegambye nti kisinzira nekyoyagala bw'ogamba nti oli mu relationship egenda okuvaamu abaana agenda okuvaamu famire oba n'ebigera byayo n'ogamba nti nze omuntu gwe ndaba nti anampasa mu myezi 6 bw'oba nga tonnayogera ku kyakugenda wassenga of course bwe tutambulira mu ayinza oba nga tagambye nti mugenda kugendayo ku mwezi ogw'11 nasobola oba nga agambye nti kakati twakamala emyezi 6 mu relationship mu mwaka wetunaweereza ono tuli mu 2021 wetunatuukira mu omuntu anaakuwasa 2021 ono olwaleero muba mulina ebintu ebikwatikako kakati okyali mu relationship gayi kubanga agambye mwagenda kuwasa 2021 ono tugenda mu gwakuna kakati okukyala aba mugagga kikaki era ajja kugamba nti naye omuntu angambye nti 2021 mwagenda kumpasa tusuubira nti by April okukyala kubeerawo okujjako nga yeesobola ajja kungamba nti tugenda bikola omulundi ogwo kwe kukyala kwe kwanjulwa yembaga kakati kyekiri kyetugambye nti omuntu ye kennyini wabawo byasinziirako nagamba nti anze okusinziira waliwo agamba nti mu myaka 5 myaka 3
tujja batwewasiza naye nga lwebikwatikako okutuuka leero nti oli ajja kubuuza lwaki ogamba myaka 3 ng'ogenda kubeera nange ogenda kunyambula empale naye ate ogamba nti okwempasa kwa myaka 3 oli ajja kuwa ensonga nti mbadde nkyasoma kakati ono naye ajja kuleeta alternative agamba okay osoma ki can't we do this oyinza banga obadde otunoonya mukolo gwa miliyoni 5 can't we do something for 5 million tubikole ebiri scientific kakati ebyo byonna byenkugambye oli ajja kulinza emyaka 3 naye nga waliwo ebikwatikako byakugamba ate oli ajja kugamba nti nze nina emyaka giri 4 kakati myaka 4 bw'ogenda okumutagaza nga mama myaka 4 okyamusitadi nga olyaga nti nyabo nze emyaka 4 gimala okuneeyogererako so if you're taking me njagala twekwate this is tugenda mu April njagala tugenda okutuuka June oli wange naye era tajja kuba katwezimbe kuba kati ate oyo ajja kuba Lwasa yajogamba nti kubanga Lwasa tekijja mwetaagisa kukola meeting messages zibeere ku whatsapp group zibeere whatsapp group musisinkane ku KPC buli Friday what so omuntu gwe kenyini tewali principles zivuga muntu nga ziri geno nga zikola ku buli omu communication as long as waliwo ekituufu ekimugoberera you're good to go naye nze gambye beera na principles zizo sijja kuwa formula egambye nti omulenzi bw'akulinza emyaka 2 nga takuwasa bakuwase mmanyi lwaki akulinza myaka 2 oli ayinza okugamba nti waffe tuwasiza ku myaka 24 kati ali ku 23 masifuna makulu mu excuse ya munnange ate oba okyakola muki you move out tetuli mu kankubuulire relationship kefe mu early stage than okufanga mumaze okubeera mwembi era nze osanga abawala yes kisobola okuluma ng'omulenzi agambye nti akukyayi nze muwala yankyawako nenywa n'obutwa n'olwaleero senga nsobola okwegalamiza nandyegalamiza like mwenensi abakyala bali mu nsinga omuntu otuka okwewa obuto kubanga omusajja akukyayi omukazi akukyayi so era bw'okistadinganga excuses oli kankubulire ate omuwala bw'olemu okuteekawo embeera nga bakyakutandika butandisi kubanga ngamba ti blood njala nkubulira amazima onkwana negundi ankwana so like, the highest bid that takes it all omuntu muyigo kalira mu balenzi mugambe nti gwokyali awo gundi kale walokwana sinaba mulama munye mulamo naye ate ye yagamba kintu byenjagala abikolera mu myezi 6 gwoli mukumpanvuya n'emyaka 3 olooza tukole tutya can you adjust kubanga nange interest yange esinga kubeera muggwe excuse yoli bwe batekukolera tekugattako banne bino si bibiina byabwe kati eyamba nti tuliwo okukola bulungi bwansi bino byakusalawo biseera byo bya mu maaso tokola kusanyusa oli soka kubeera selfish mu kino bwe kiba kikugattako kiyingiremu ekitakugattako agenda afuna abalala abanaakola donations ezo abanaagabirira abanaagumiikiriza mu ngumiikiriza eyo mu lem excuses then ogenda obeere n'omuntu akugasa koze osalawo kintu si kya wiiki si kya mwezi si kya mwaka si kya myaka nekyabulamu bwo nga tumaliriza relationship esoboka nga omukazi ayingidde obufumbo nga sereza omusajja tazina akakwate konna kirina disadvantages okusinga advantages oli mu relationship y'omuntu naye omusanze buli kimu yakikola tojja kuba na busobozi era bebo bosanga bavuga emmotoka z'abasajja naye nga talina na access ku kaadi yaayo buli kimu kakati gwe emmotoka njikutte nenjikuwa where do you get the audacity to ask me for the card era ekyo kikukubamu ebitundu nga ono si mubbi naye ate abakozi ababiri asobola sawo nagamba nti kati bebi omanyi eno katusoke esooka tugenda bane emmotoka ogenda bane eyo nengenda bane eyange kati eno katugiteeke emmanyago eno ya business katugiteeke emmanya gaffe gombi eno yakwevugamu akagiteeke emmanya gange ekyo bwe kiba naye kakati ogambe nti no okubeera okutuula mu nyumba y'omusajja nga buli kimu osanze yakikola tolina njawulo na ntebe zaalina ate ayinza n'okubanga entebe zirina value mu nnyumba ye property era akira n'agamba nti tolina njawulo na bitambaala mu ntebe za musajja tolina njawulo na remote era tobamanyi nti batera nnyo gamba
agamba ati ate mukutte ku TV yange ani ajjewo remote yange ani ennyumba yange mugikalabula nyumba yange buli lwajjukira history we owa struggle y'okutuuka ku nyumba eyo mu story toliimu kakati ogenda kubanga there is no belonging togenda kuwulira nga naawe olina kyogatta ku muntu era ogenda kubeera awo kwekomomma omuntu gw'osanze buli kimu nga yakikola bamubuuza gy'ava niyo watu yakikola omusajja bamubuuza gy'ava waliwo olw'omubuuza of course nkuvunaanyizibwako twasalawo okubeera abantu babiri naye nkomyewo ndi mulamu obuuza biki no era ate ekyo nze sikikkiriza waliwo accountability if at all sayimo ku BBS gyokola oba ku prime gendi ne bwe mba ntuuse leeti balina time kye bamanyi nti eno gye ntuukako kakati lwaki olowooza nti ogenda kubeera kyetwala era kambabulire omusajja era akugamba mu nze tebambuuza gye nva ekyo nakyo kisajjasajja nze tebambuuza gye nva kasita nkomyewo wakwata omwana w'abandi n'omugja Masaka n'ojja omuteeka mu nnyumba yo akuvunaanyizibwako nga bw'omuvunaanyizibwako waliwo accountability omusajja n'amala ennaku 3 tazze wakambu kubanga alekawo ssente yabawa za weekend namba agenze Friday ze Monday era ojja kwekanga sebo omuwala ajja kufunayo omulenzi asobola omuwa accountability ng'ojja kulaba nga atakufaako anti wateekawo enkola munnange nze tebambuuza gye nva nagenze n'ntamu nagenze na bisumuzo nagenze na masiga omukazi ajja kufunayo omusajja omulala oba nakuba shamba boy bana abawaka ajja munnyonnyola nti amami sigenda kusobola kubeerawo ngenda kubeera ku mupiira ku kisaawe ajja sigala ng'oyo gwatwalanga ekintu ekikulu kakati bw'obanga olowooza togaba accountability tosobola muntu kukubuuza bibuuzo ebyo gwe gwani genda owase mwannyoko kubanga gwe ne mwannyoko ajja bikubuuza olaba obeera bubezi ng'osula naye mu nnyumba mwannyoko ne gwosuza olwaleero waleeta sayima olina mutowo ali mu S6 ali mu form 2 naye olina obuvunaanyizibwa kubuuza blo kiki ogenda kudda togenda kudda so tubeere babuvunaanyizibwa ateeka ne bannange mbonza tebambuuza naawe ng'osuubira okwasa omwana w'abandi okay kale emboozi eyasozi empanvu peegi bakya YouTube Facebook page Sozimo nga bw'okiwulira YouTube channel Sozimo yep. Angena teeka link wansi wa video osobola okuba nga ate omunoonyaako era ebigambo ebi-inspiring ebyomukuwa topics zibeera nnyingi nnyo getutasobola kuhandolinga wano mu budde bwe tuba nabwo obutono naye ate kiba kya mugaso nnyo abantu bangi babeera mu mukwano ne tutamanya buzibu buvaawa ate netulabako netuwulira stories okuva mu bantu ab'enjawulo kiba tekikola nnyo makulu okufuna same scenario eyagwa ku balala n'otayigiramu naye ndoza sigenda kusukkawo ku show ey'olunaku olwaleero so zingenda kuta okay ngonta mbasiibula naye kino byonna bye twogedde oyinza obyerabira kino kyoba teweerabira omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala omusiru kuzize kwennyini kwayigira alayinza oziyiga ng'afudde kiri very expensive obuvumbo omaze okugenda bakugamba kino kitta obufumbo kikyatta bwabali baali bafala naawe baali bafala kati kitta obuwaga bannange kibutta kati ayigidde ku ye ekyo kyabulabe apply it everywhere oba mu business oba mu bulamu obwa bulijjo ensobi z'abalala kaze ziba zibeera ekyokuyiga gy'oli ensobi zo bw'onooziyigirako ng'olinda bikutuuseko kino kitegeeza bajja kukulabula don't do this bafala kati ogenda okikole kikutuukeko kyali kituufu nga tokyasobola kukyandoinga so thank you so much njagala obbaagaliza obulamu obulungi and thank you for hosting me okay tweyanze gesema official sigala ku mukutu tovaawo